Amawulire mukwano gwange tugatandise na ssanyu jjereere ag'okubeera nga bambi Prince Omalo bw'atyo ate azzeeyo eri famire ye Grace Kanisa kate ne muwala waabwe Grana naye nga mwasibye mutya abalungi abaagalwa yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bamwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabinganda ssakaate n'ab'emikwano Omubeja Aisha Nasoluge gange butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kale nno munaye kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde oleme okubeera nga ate missing out yes nga wentandise amawulire gaffe olunaku olwaleero Prince Omalo bw'atyo munnange nga womulabye mu katambi azzeeyo eri famire ye tetumanyi oba azzeeyo nga kubeera mwami na mukyala ate ne muyimbi mune Grace Kan oba azzeeyo kubeera nga munnange atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata naye nga byebyo era Grace Kan bambi mukazi wattu avuddeyo ng'essanyu limutta era bw'atyo n'amwebaza okubeera nga akomyewo era bw'atyo ne yeebaza Katonda saakaate ne bafaani be nga screenshot ezo mukwano gwange ate wooziraba essaawa eno yennyini yes so nga ate ebyo tubitadde ku bbali amawulire ag'ennaku go gali nti jjajja Nuupu bw'atyo bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno Mzee William Byalugaba ono bw'atyo yabadde akulira abakadde ate mu kibiina ekya National Unity Platform abadde amaze ebbanga ng'atoba n'ekirwadde ekya kansa era kino bambi kye kyamujje ate mu bulamu bw'ensi eno tusaba omwoyo gwe Katonda agumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano so nga ate mu ngeri y'emu ne yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Embarara Paulo Kaamuuza Bachenga naye bw'atyo munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno amakya g'olunaku olwaleero ono bw'atyo yali Ssaabasumba okuva mu January 1999 paka ng'ate 25/2 naye wetwogerera avudde mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo wali mu ddwaliro ensambya naye bw'atyo tusaba Katonda omwoyo gwe aguwumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera nga ate munange asookayo munne naye nga naffe essaawa yonna tuba bakugoberera ekyo kyo tetulina kubeera nga ate tukyerabira yes wabula mukwano gwange nga sinagenda mu maaso ngenda sooka ate nkujjukize Haji Mukisa Karim wali ku lulogo wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo bufumbo bwagaana emirimu gyesibye olina endwadde ez'enjawulo ezikwesibyeko mukwano gwange Haji Mukisa Karim asangibwa wali ate Bujjingo Mityana Road so okubeera nga ate omufuna ku namba y'essimu 0778929141 ku mukutu ogwa WhatsApp nako kwali Haji Mukisa Karim mwekwate tojja kubeera nga ate munange wejjusa yes so nga ate nawe wenna yeetaaza ekifaananyi eky'omulembe ddala oba video ey'omulembe ddala oyina birthday party oyina okwanjula oyina embaga oba omukolo gwonna ogw'enjawulo mukwano gwange aba Hypex Studios butereevu nabo we bali ku lulo bano basangibwa wali Najjanankumbi okulinaana Cobbins Motel eroso okubeera nga ate obafuna ku namba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 aba Hypex Studios butereevu beekwate nabo tojja kubeera nga ate mukwano gwange wejjusa so nga ate mukwano gwange ebyo mbitadde ku bbali ngenda kuba ate ensembyayo Susan Makula Pastor Bujjingo saakaate ne Teddy Bujjingo waliwo mwana muwala oba muyite mukyala avuddeyo awo bw'atyo mu katambi ke ngenda okubeera nga ate munnange nkulekerako mu maaso kaawo era bw'atyo n'abaako bwino gwatuwa gwesikakasa oba ddala mutuufu oba munnange yatuddeyo n'ayiyo manyi tuzze tulaba obutambi bungi abantu bavaayo oli ne yeeyogerako nti nze nakoze kino nze nakola kino naye ng'ekituufu kiri nti alimba nga n'ebiri recent betwakasemba okubeera nga ate tufuna ebyo byona omuvubuka eyavaayo nga basse abaana ate wali mu bitundu by'e Kasese ye n'avaayo ne yeewaana nga y'omu ku bakoze eki kubasse abaana abo kumbe yali anoonya content so byonna byonna bisoboka ebyokubeera nga omukyalo ono yabadde anoonya content okuvaayo n'ayogera bye yayogedde nga munnange ate Susan Makula we yamuwa amalogo abeere nga ate munnange agatwala mu maka ega Teddy Bujjingo wabula mbu ye naddira ate amalogo
Amalogo ate embu yagassa ate mu maka ga Susan Makula era mbu yamuwa ssente mpitirivu nnyo nnyini ddala. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ako wabula nze okusinziza akatambi kano nga we nakawulidde embutuufu yeekubye endobo kubanga yasosse n'atugamba ate Teddy Bujjingo tamanyi simanga tamanyi wuwe ate bamuwa Amalogo agatwale okwegamba ebintu munnaye tebitegerekeka naye oba oli awo nze nnyinza okuba nawulidde bubi nga gwe agenda okubeera nga ate owuliriza akatambi kano ogenda kuba ate munnange gwe ate ojjamu ebyenjawulo okuva kunze ate munnange bye nafunyeemu naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala ngenda kuba ate nkulekerako akatambi kano nkusiibule essaawa eno yennyini. Goodbye for now mukwano gwange toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Subscribe nga gwe atanabateekako akadde oleme okubeera nga ate munnange omissing out updates. Yes, kaakati kuno okulabula kugenda eri Susan obadde mukwano gwange nnyo ennyo ennyo. Susan wakwata miliyoni 10 n'ozimpa n'oŋŋamba nkutwale ku musawo Omuganda eyiganga. Susan nenkutula nenkutwala naye ekyensanyu wali omaze okunnyinnyonnyola ki kyoyagala. Bwe wannyinnyonnyola ki kyoyagala nakuyita emabega mulekeraawo okwesiga abantu neŋŋamba omusawo nemugamba jjajja muwe eddagala eritabula okuva ku epaka ku zeedi oba wali oyagala ddagala litabula bbaawo na mukyala we era eddagala erimu n'olimpa nditwale wa Teddy. This time Teddy manyi ondaba era omumanyi ndi mukwano gwo. Kati kimanye Teddy kimanye Susan nti eddagala lyewampa ntwale wa Teddy nalireetawo mu nnyumba mwosula nalireeta kano katandika butandisi miliyoni 10 nazirya omusawo wamuwa miliyoni 1.8 ako gukusiza omulimu gwo. Bannange bakyala bannange mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Susan kino kibeera ekyokuyiga yenze Lina omumanyi nze Nassuuna Lina omumanyi ndi mukwano gwo. Bayizawo obusente bwo buwampa nabugulamu akapoloti yenakawuka naye bagamba lwoyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko nze gwe wali wensiga ennyo nze yakulyamu olukwe. Kano katandika butandisi Teddy nali simumanyi nga manyi gwe nga mukwano gwange naye abakyala mulekeraawo okwesiga abantu mulekeraawo okwesiga mikwano gyammwe. Susan nakulyamu olukwe kati jangu nnono nsibe obaddeyo ku musawo Omuganda omugambe lwaki mwateesa bino mbyogedde katandika butandisi lwaki weefuula omulokole ng'oli mu basawo Baganda. Omusawo omulala gwe wagendako entwetwe Maama Ttendo ye yakutwalayo. Bannanga basabira mu kyaki ya Bujjingo Maama Ttendo mumumanyi ali kuba Ashazi mukyala bamuyita Maama Ttendo ali kuba Ashazi. Kaakati Susan jangu nnone onsibe oba onzite anti mulina nnyo ssente ate ojja kweyongera okutomera ate tolina kyojja kunkola. Teddy simumanyi gwe mmanyi nga mukwano gwange Susan Makula mukyala wa Bujjingo. Susan mbyogedde nagamba nze nina olugambo nenkugamba naye bibyo sobola byogera kati mbyogedde. Wawe naatawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujjuko Mityana Road era nga jjanjaba ngakozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu. Tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa.